Mukutuuka ku kisaawe Kkoolo okwetaba ku mikolo gw'ameefuga ga Uganda ag'omulundi ogw'enkaaga mu esatu buli omu ayingiddewo mu sitayiro. Bangi ku bo babadde banekedde mu ngoye ez'enjawulo ng'okusinga ddala mu langi eya kyenvu n'enjeru ekyongedde okulabisa ekisaawe obulungi. Kyo ekisaawe kitimbiddwa mu langi za bendera y'eggwanga okuggyayo obukulu bw'olunaku. Ebitongole by'okwerinda okuli amagye, poliisi n'amakomera byolesezza obukodyo mu kukumba. Wabaddewo omusirikale abadde awoba omuggo mu ngeri esanyusizza abantu. Ono minisita w'ensonga z'obwa pulezidenti Mire Babirye Babalanda asimya Pulezidenti Museveni olw'ebituukiddwako mu ggwanga. Your Excellency, sir, the 2026-2031 NRM campaign slogan of protecting the gains is a solid statement of pride in our 40 years effort. It can only be shunned by individuals that are short-sighted. Oluvannyuma ssentebe w'akakiiko akagaba emidaali Brigadier Richard Kalemire asumye amannya g'abantu 23 abafunye emidaali olw'okukolerera eggwanga ebintu eby'enjawulo. Ku bafunye emidaali kuliko Mayanja Muhammad Sadiq ng'ono aweereza mu bifo by'obukulembeze bingi ng'afunye omudaali ogwa Crested Crane. The Distinguished Order of the Crested Crane Grand Officer Medal is awarded to Honorable Haj Mayanja Muhammad Sadiq. Abala afunye emidaali gya Diamond Jubilee kuliko Dr. Byanyima Kusaba Rosemary, akulira eddwaliro lya Mulago, Kisolo Axofel, Dr. Kigula Joseph, Otim Maxwell, Nyakahuma Daudi, Lawrence Omlen, Bishop Oulo Simon Peter, Pastor Fred Sechewa, Bishop Edadi Nyanja, Rose Namusi, Alex Jagenu nga Yoibo Samali Osuna afunye ogwa Nalubaale n'abalala. Tuwayiza n'abamu ku bano ne balaga essanyu olw'okuweebwa emidaali. Era ndi musanyufu nnyo olw'okuba nti pulezidenti w'eggwanga yasiimye ampe meddo. Pulezidenti gw'obala ennyo okunjagala n'ompa omudaali ne mu famire yange guno gwe gusooseeyo. Bwa abantu ab'enjawulo basimye okwogera kwa pulezidenti ku meefuga ga Uganda ag'omulundi ogw'enkaaga mu esatu ne bakulisa ne Uganda okutuuka ku myaka gino. Kera ddala njagala kwebaza Katonda asobozesezza okubeera nga tutuuka ku meefuga gano ag'omulundi guno. Era twebaza mukama waffe His Excellency the President okuba nti ebintu agenda abisenka nga abiza mu direction entuufu era gye tumanyi nti gye tulaga mu maaso walungi. Kyensaba bannayuganda ffenna tukole buli omu afune ennyingiza. Enkulaakulana weeri, emirembe weeri mu ggwanga, ebizimbiddwa weebiri, amafakitole weegali, emirimu erimu kukoyamba Uganda eyina weevudde ku myaka 63 naye ate ekibiina kya NRM kuva kukyayingira mu buyinza ebintu byakyuka ate nnyo. So twebaza ekitiibwa Pulezidenti Yoweri Museveni. Buli omu ayagala mu nsi ye. Abayizi b'amasomero okuli Nakivubo Blue Primary School bayimbye ennyimba ezitendereza Pulezidenti Museveni. Abyeteye ku mukolo bagabuddwa era buli omu bakira akwasibwa emmere n'ekyokunywa neyebaza Pulezidenti Museveni okubagabula. Akamere kalungi nnyo tuliko tuli mu kulya leero gemeefuga tuli ku pate kulya Nze yakikoze ekyekyo nze mumbeeredde kyamagero kubanga mbadde situukangako na kololo wano leero ndi kololo era ndina akaceere kaakano n'akanyama nnuma naye ekyokulya kyo teri kwekwasa. essanyu nga akatuuyo nga Akatuuyo ka mmere tulidde tunywedde twebaza muzeeyi. omukulembeze gwanga wamaanyi nnyo era njagala abeere otava ku maini asigale ng'afuga Uganda yaffe kubanga omukulembeze galeka nze kuzigona kalaba asobola Uganda eno. Fred Kajubi ne Edison Mutyaba byokusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.